Mukono abatuuze bavudde mu Mbeera ne Okwekalakaasa olw'abakulembeze baabwe okubalimbalimba ng'entakera nti bagenda kubasikira amasannyalaze. Tulina obunyivu lw'amasannyalaze. Buli lwe bajja batema ebintu byaffe tebatusasula. Tetulina kye tumanyi kituufu. Abakulembeze abaaliko baatugamba nti baasalawo bagenda tuwa transformer. Amasannyalaze galyoke gakola. Amasannyalaze gaatandika dda okukola tebatuwa ki? Tebalina kye batulaga kituufu kirambulukufu. Naye buli lwe wayita emyezi 3 ne bajja ne batema. Bano bagamba nti ekitongole ky'amasannyalaze kiwumeme kyabayisaako amasannyalaze ne kigawa Abachina ne babasuubiza okugabawanga kati kitutte ebbanga lya myezi 6 nga tebagalabanga. Ebintu wano wonna wadde n'ekikumi kya ssente. Bano batabuse ne basula emisanvu mu luguudo nga tewali mmotoka yonna ekkirizibwa kusala nga negezezzaako okuyitawo ku mpaka bagigalulidde embazzi n'eddayo. Tuse banyiivu ku nsonga eyo ey'amasannyalaze. Bayonoona emmere yaabwe. Ebikondo biba byagala kugwa ku mayumba. Bayonoona emiti. Ekisinza okujja abatuuze bano mu Mbeera kwe kulaba nga buli kadde ab'ekitongole ky'amasannyalaze babonoonera ebirime byabwe. Bagala amasannyalaze. Ate amasannyalaze gatuyita ku mutwe batema emmere y'abantu. Amasannyalaze bagatuma eri ebukasabaaka eri yonna awasigadde bakakateetaaya kaffe lwaki tusigala wakati wa. Kati eno wano baatwalawo amasannyalaze. Tulinawo buyinza. Tusasulwanga n'amasannyalaze tebagatuwa. Bano baliko n'ekiwandiiko ekiraga nti beekubira enduulu eri abawumemme okubafunira amasannyalaze kikwanga ne gye buli eno tebafunanga kuddibwamu. Joyce Muwanika nga ssentebe w'ekyalo kino agezezzaako okukubira poliisi essimu olw'abamu ku bavubuka okugezaako okusiguukula waya ezikwata ebikondo by'amasannyalaze ekintu ekibajje mu Mbeera.